essanyu ly'amaanyi nnyo nti buli wodde abantu bayayanira big eye baagala kulaba big eye buli promote ayagala kukolako na big eye. Kati akakofiira kokambala na Lunyoobo tokyekwekako ate nga neekweka musango guno musango wena olowoozaako joininga politics okumujoininga batya kyoba n'obeerako ekifo ky'olwaninga oba ne weesibaako sinakirowoozaako nedda toli munnabyabufuzi nze ng'omuyimbi ndi mukulembeze kuba ennyimba zange z'ennyimba zisomesa abantu ziguidinga abantu so okubeera omuyimbi kimala okunfula omukulembeze. Sente zammwe zinaatera okujja omukulembeze NUP yavuddeyo n'agamba eryo liba ddwaliro lya Kirundu lye mubabulidde kikyokyogerako omukulembeze kyagamba ate osobola okuddamu first of all ansinga okumanya tobula nti emukulembeze ansinga okuba ne ttiimu ezinoonyereza mugezi nnyo okitegedde era manya buli kyayogera kyekiba ekituufu okitegeera yaman wetozifuneko sente ezo ziwulidde sente kwezo tozifuneko billions ezisubira nina zifunako mu mitendera emituufu nga ziyise mu structures entuufu otegedde bwe ziba nti zirina ku copyright nafuna mu copyright nga zigenze ne zitereeza ebyo zirina okukola ki okutereeza ku music industry ku art industry etereere naye bino ebya handout simanyi cash gondi simanyi gondi kwatayo that is a wrong strategy and it is kirungi Sikindo yavuddeyo n'agamba kino omukulembeze wammwe tali updated nekira buli kiyamba eggwanga aba akirwanyisa naddala abayimbi buli kiyamba abayimbi abalina okirwanyisa okimu nze mbadde ndowooza nti emabegakaawo we have been focusing so much on copyright nga gye tuliko era mbadde ndowooza nti bakirungi ne mukusa kimu ku kimu naye si kubuukira buukizi buli kintu ekyemutamanyi zezibye zigenda okukolebwa otegedde okwongera okubbika industry yaffe mu kinnya olwadde mugiraba ekka kati no tunulire nnyo ebituyamba nga copyright twali tumanyi nti ensonga tugikwasiza maanyi era nkuutira abayimbi mbu tetuva ku nsonga tunyweze ezo ensonga entuufu naddala okusinga ddala copyright. Kenzo omugamba ki oluvannyuma lw'okugamba omukulembeze wammwe nti nno simanyi alwanyisa industry kyennyinza omugamba era kyemmanyi nti era omukulembeze yakimugamba obubaka bumugambye enfunda kono omwaka gukyusizza embeera gye nalimu eyali teyeyagaza nensira mu mbeera eyeyagaza ate nnyo bibi kyebadde mwaka guno byogamba nti abantu baliyala mu ggwanga abantu baavu maani so kirungi ekyo buli bantu baffe babeera nga baavu naffe kitu affecting eno mu business nga gunaatera okuggwako bingi biyinza ebibaawo mu bulamu bw'abayimbi kiki enyo ekikutteko nga gwe omuyimbi atudde ku gundi nga bigayi naye nga gwe omuyimbi ebinkutteko bingi nnyo omwaka guno ddamu obuzitulabe kikutteko nnyo ng'omuyimbi nga kibaddewo mu ggwanga gamba kino nga kinkutteko mu ngeri ki ey'ennaku oba ey'essanyu ey'ennaku oba ey'essanyu ebyessanyu oba ennaku byombi be bantu okunziriramu kinkutteko nnyo abantu okunfuula nti kati ate nze muyimbi asinze guno omwaka 2023 ate nga bakulaga nti n'okujjera ngenda kusinga okitegeera abantu balaze nti big eye yasinga guno omwaka ate bagenda kulaga mu ne 2024 era big eye yagenda okusinga so essanyu ly'amaanyi nnyo nti buli wodde abantu bayayanira big eye baagala kulaba big eye buli promote ayagala kukolako na big eye. Kati akakofiira kokambala na Lunyoobo tokyekwekako ate nga neekweka musango guno musango wena olowoozaako joininga politics okumujoininga batya kyoba n'obeerako ekifo ky'olwaninga
Sinakirowoozaako nedda. Toli munnabyabufuzi? Nze ng'omuyimbi ndi mukulembeze kuba ennyimba zange z'ennyimba zisomesa abantu, ziguidinga abantu, so okubeera omuyimbi kimala okunfuula omukulembeze. Sente zammwe zinaatera okujja. Omukulembeze wa NUP yavuddeyo n'agamba eryo liba ddwaliro lya Kirundu lye mubagulidde, kikyokyogerako. Omukulembeze kyagamba ati bw'osobola okuddamu, first of all ansinga okumanya tobula nti emukulembeze, ansinga okuba ne ttiimu ezinoonyereza, mugezi nnyo okitegedde, era manya buli kyayogera kyekiba ekituufu okitegeera. Yamaani gwe tozifuneko sente ezo? ziwulidde sente gwezo tozifuneko biliyoni ezisubira? nina zifunako mu mitendera emituufu nga ziyise mu structures entuufu otegedde. Bwe ziba nti zirina ku copyright, nafuna mu copyright nga zigenze ne zitereeza ebyo ezirina okukola ki okutereeza ku music industry, ku art industry etereere. Naye bino ebya handout simanyi cash gundi, simanyi gundi kwatayo. That is a wrong strategy and it is kirungi. Sikido yavuddeyo n'agamba kino omukulembeze wammwe tali updated, nekira buli kiyamba eggwanga aba akirwanyisa, naddala abayimbi. Buli kiyamba abayimbi aba alina okirwanyisa kimu. Nze mbadde ndowooza nti emabegakaawo we have been focusing so much on copyright nga gye tuliko, era mbadde ndowooza nti bakirungi ne mukusa kimu ku kimu, naye si kubuukirabuukizi buli kintu ekyemutamanyi zeze byezigenda okukolebwa otegedde okwongera okubbika industry yaffe mu kinnya. Olwadde mugiraba ekka kati no tunulira ennyo ebituyamba nga copyright, twali tumanyi nti ensonga tugikwasiza maanyi, era nkuutira abayimbi mbu tetuva ku nsonga tunyweze ezo ensonga entuufu naddala okusinga ddala copyright. Kenzo omugamba ki oluvannyuma lw'okugamba omukulembeze wammwe nti nno simanyi alwanyisa industry? Kyennyinza omugamba era kyemmanyi nti era omukulembeze yakimugamba, obubaka bumugambye enfunda n'enfunda mpozi nga tayiga otegedde, awo tujja kulaba. Naye bw'aba tayiga kinja omugamba nti ayige, azibule amaaso alabe, ave ebintu by'okwekyangachanga naye atunule alabe which is right and which is wrong. NUP abantu bonna bw'abawulira nti yeetaaga okubaka oludda lw'abantu, mpozi nga teyeetaaga abantu, naye okubaka oludda lw'abantu, abantu ffe batubeezaawo eno mu industry yaffe n'emirimu gyaffe, ate eri asinga maanyi g'abantu maanyi. Bannayuganda mwenna gye muli mbaagala nnyo nze nga Big Eye, ate mbaagaliza omwaka omulungi gw'emirembe wamu ne Spark TV. Mwebale kuweereza bambi, mwebale kunjagala nga Big Eye, mwebale kumbeereramu, mbaagala nnyo. Aja ati nkwagala nnyo okitegedde Julia Alex Imikandisi, mwenna sisula bamalayo naye buli muntu akola ku Nation Media. Mbaagala nnyo ate mbasabira Katonda abongera amaanyi n'ebirungi. Alhamdulillah.